Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Safugidewa. Ani gwe bakutenani. Ani akumenya ukani. Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Oli kuchena musamba kasirisa satu fema radio sime mpologo benuje yedembe bana fa ofya kuchira mubira kasirisa mu zakone banyone batya ku www.radiosimba.ug ukwaniriza konyena tekudachika ziri munane zakara kusawe sero za machagona ku lwalero of course kuna kuzo mwezi 14 omwezi gwa kusatu mwaka gwa 2022 akubuza kono kwaniriza ko saidie nanzeka kalamu de answer wo mulembe guno. Okay, siba Luis banywanyi twagala kubatenga tulutandika basebone banyabo eranga yesayo kubatenga tulutandika eranga batunga bane batero kubatenga bajene tulutandika bulungi. Chali wafe. Wolokoso gwetugamba musembera musopata mumuwuliriza basebone banyabo. Oyaye yangu otobusa. Wekikola bulungi nyere mugambe kitunga kino bayaye bafe kijja kubata kituza mu amanyi na pene tulujjayo. Lutuwe muyaye wafe. Wolokoso gwe ngamba ate mungamba ne mugeza kubatenga munyaniriza bwe mukimpo amanyi. Tusanyi sokulaba Uncle Kakalamu. Mbazanze bulungi banywanyi ate mungamba kirungira. Eradde bamami ate mungamba ne munkola kino. Lutuwe bebe. Ate mukola kino nawe. Nawe Uncle Kaka. Aya. Omwaka oguwedde mpozi twali twakuleterako waneno mpozi kubiki ebyabaawo wakati mpozi w'omwana mulenzi Dasi Ndugwa muyite Guled Official ate mpozi ne yali mukyala w'omugenzi AK47 amanyiddwa nga Nalongo Magi Kiwesi era nga mpozi mu mbozi zaabwe oba mpozi mu kusika omuguwa nsuubira bino mubujjukira bulungi nnyo. Era njagala ensi emanyi olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa. Bandi mukazi mukulu nina obuvunaanyizibwa nina abaana bakukwatibwa bantu nga mmwe Grenade wava ku kya Jeff Kiwanuka skande endala nejja yali ya SK Mbuga. Twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde. Wakaabirawo n'ongamba ogenda kukola otya n'ongamba engeri Magi abantu bano gye bakutyamu tukozese ggwe ne nkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binatuuka paka wa Grenade wagenda ku Snapchat yo nze nakutimba era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love, this is my world, my life. Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivi akyala wa Mbuga n'ombuulira n'ongamba Magi nagenda nga makaga SK Mbuga nenebaka ne mukyala we nenkubuuza kino ekintu okoze kyali mu busungu obungi non-blockinga nze mukulaba abantu bonna ngenza okulaba abantu nga bampeereza message nkukubira amasimu nze mbadde sikubira amasimu nga on-blockinze nkunenya ku paani w'abendi n'ensenene bye wabbye n'owa maama w'omwana we ebintu ebiswaza Grenade emyaka gikyakusumbuwa naye simanyi gyodda naye ekituufu kyogwamu genda kubaka abasajja kukozesa abantu kulya bisa. Bwatyo nno mwana mulenzi amanyiddwa nga Guled Official nga tempozo no nakinku era nga ina experience mpoza ate mu kuganza abakyala bakuliridde olinzo bayita abakyala bazeyizeyi era nga mu biseera by'ebeddembe atambula imba kabudumulasi nti enkulu tenywa era ne ku mulundi guno yazzeemu n'alabikira katambi ku mutimbagano mukwanira wala nga mutuufu engeri gy'awaana Muzali Hassani nga mutuufu naye tolemwa kufuna mabba bbanyi n'ogamba oba nange ngezeeko.
mukwano gwange ate ndi proud of it kuba siwuli muti mukwano gwaza kitegeera ebyo mulimu simanya mukulu sima ebimwogera ebyo omukulu aba afaanana atya oyo si omuteeka mu bakazi 10 nolondamu yeeka okitegeera so banaye mulekera awo temuteekako nnyo ekigambo bukulu baani yakitonda fena tuli bakulu kitegeera ate bannange nze ngenda kugamba bulade ze taata wange asinga mama wange asinga taata wange emyaka egisuka mu 5 kitegeera tuli abantu miliyoni 4 mu Uganda kitegeera kuba abantu miliyoni 4 mu Uganda abalimu osoleeta abantu miliyoni 4 mu ezo n'ofunamu abantu 5 nga bebeeyagala benkana. Okusinziira ku mbaza y'akafubo gye tuwabaddemu n'omukyala ayogerwako Zali yano twabali tugeza kubate nga tuwayawayamu kwe kwejjukanya bingi emu abataaliwo ebiseera ebyo twogera okubajjukiza nti oba oli awo nga empologoma y'eddembe eno Simba yakuli mumpagirwaganya okubate ng'esimbula omwana muwala ono Zali okumufuula omuyimbi kale mu ngeri y'okubate nga awulira eddoboozi neriva ku Simba mwana tuono yajjukanyamu akayimba nga kano. Ekifaananyi kyange mu Radio Simba no naali naye emyaka gyaddako era so sikyali naye lwakuba nkyali mu entertainment industry cause kola brand ambassador work and brand endorsement kola appearances whether motivational speaking z'abakyala or any kind of appearance ebintu ebyo naye nga sikyali muyimbi. Kale ensonga era nga bw'ogiwulira Zali bw'aginnyonnyola teyeetaga kunnyonnyola nnyo kubanga omunywanyi naye Grenade, waliwo, I don't know, sagala categorizing Uganda, we have that tendency, no? Naye, heartily, yes we do. So ekintu ekyo okuba nti nalabezari ne Grenade, something obviously is up, nalabezari normal. Nze nibabakwano bange, remember nali mu industry, nibabakwano bange okuva ku ba Chameleon baani. So nze okubeera ku macanga nabadde ne Chameleon, oba nabadde ne Grenade, oba nabadde ne Baby Cool, whoever, tekitegeeza obviously at the same time nti omuntu oyo ntambula naye in terms of dating okwagala omuntu oyo no I haven't nawe kenyini awoli bwe mba nkubuuliza obviously you would love to be my friend abantu banyawuga ye singa mbeerako mukwano gwa Zali. Zali yayongedde okuntegeezaako ebigambo bye bitono omwana tuono sitebwabadde okiri awo naye nga si buli musajja nze bwe mandabisene nti abeera mwagala oba bba wange oyo nina bangi actually a lot of musician friends bakwano bange so wema ndiugana nga Zari it's nice wasn't can I chill with you nti yako tewali tuli waka tuli wano can I come by yeah ngojja so it's just that naye wano bezira kulaba na muntu obviously watandikira baga no alina by tokens ndudde myaka mu entertainment industry for how long mbeera ku social media I think I'm one of the most talked about Ugandan, one of, if not East African, most talked about. Naye tewali nze ndoza kika muntu kyasobola kuddawo kati nayogera mu Zari yakoze kino n'entya oba nenkankana. No, I don't live my life using abantu. I live my life for me. I have friends, I want to hang out, I want to tukole ekyo. Muzeeyi Nsubuga ne Waswa okugala ekyebando bye mubuuza omukyala Zali agamba si wakunnyonnyola. Naba nkugambye mukibuzo ekisoose mbusirina kwennyonnyolako anything kuba nze nina bakwano bange akatambi koyogerako first of all naliwo ne basisters wange naliwo n'abakwano bange bangi Medica Bangala ntowa SK Mbuga nalinawo Mickey who's one of my best friends nalinawo my sisters babiri twalitudde nabo nalinawo Farida Ndals Nesawe nalinawo baali abantu bangi nga bwe mukuŋŋaanye nga ate kina kyakola regular ejjange emisana ngimaze tutuule you understand. So then natandika okuyimba because he's a good musician kayimba bulungi then natandika okuyimba and then he gave me a peck. It was a peck on my cheek, a very very innocent peck. Samwa wakubaggwa kati nozuye ekintu nekyo nti Zari Grenade yampekinze or kissing ku cheek tina kumwabiwa oba ki it was on my cheek ne mutandika blowing something out of content ekitalina kubeera I mean seriously no it was honestly some innocent peck the such sikirabamu nga nsonga nti omuntu yavudde nampa peck kutama tikiri so kati guno gwabadde mukolo kigwe mwabadde mukolo gwa house party
twabadde mukolo kikaki. Nasema ndozo genda mu clubs ze Uganda, was it 2018 oba siwe nasembayo kola white party about 2017-18, one of those two sijukira bungi. I think it's the last time when I was in clubs za Uganda because I have my priorities. Njagala nnyo kubeera waka and I entertain my people from my house. I have a beautiful house in Uganda. Atitula drinks netulawo netutekako candles. I've got a beautiful aunt akuma makaga in the city atufumbira emmere netubeerawo. So for me it's now easier okuyita abantu bajje ewange tulaawo, you know, we're just chilling kuba ebiseera bitinga kati nga ebyandeese. I came for business nga nina ebintu byenkola kati bwe nabimaliriza. That's why nebagamba mukuŋŋaanire ewange tukole ABCD and that's it. Twetaaga kuba nti waliwo omukolo gw'amaanyi ennyo okuyita mikwano gyange. I can host my friends member entertaining at my own expense in my house. Ensonga zino zigenza okubaawo nga mpozi ne yali muninkini we mu Tanzania Diamond Platnumz nga naye amaka ge gakyayuugira ddala olw'ensonga nti omukyala gwe yali abakanye naye Amisa Mobeto yali amaze okunoba bw'atyo n'abuuka ne Tanasha ng'ono naye mpozi omwezi gwakawera ng'anobye. Ne twebuuza abange omusajja Omutanzania ono alina buzibu ki oba azaliye agenda n'emikisa eginyweza amaka. Kino kyo nsaba nkikubuuze wakeera ku matano wa Diamond Platnumz abantu balowooza gwe yali alina obuzibu oba oliawo okuva wavaayo bakyala babiri be bakavaayo buzibu buli ludda. Mukulu kya byonna kata otegedde nti obuzibu tebwali kunzi kubanga nagezaako nga kyensobola naye kati abo sisobola kuddamu kwongerako kirala kubanga ye ng'omuntu alina okweyogerera otherwise tulina kumusabira busabizi mpisa ziterere. Kino kisembeyo mwana tu omulenzi gwe twalaba wasi alina 6 paaka owakanyama bwati omunene eyalabikira ennyo mu bifaananyi tuyinza mwogerako tutya ye mukoddomi waffe kati ewaffe gwe tulinawo omupya. Ndowooza wekituukaawo this is when batugamba okuddamu no comment. Aya akuume. Choka, you guys, get serious. Hakatorambula kasaweddeyo. Nesawedako mujikole nammwe.